Oluvannyuma lw'abantu ba Arua okukwata akati mu kwaniriza munnakibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'omu kitundu ky'e Koboko balinga ababadde bawulira ensaalwa. Olunaku olwaleero nabo basazeewo beekembe balabe ng'engule bagyetikka. Nabo basazeewo Kyagulanyi bamunone ku nsalo ya disitulikiti y'e Malakya. Okusinziira ku bibalo biraga nti okuva ku nsalo eno okutuuka mu ttawuni y'e Koboko waliwo kilomita eziri 45. Zino zonna abasinga obungi batambuzaawo bigere okumuwerekera. Ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole eby'enjawulo obwedda bali mu kukola butassa mukono butassa mukka okulaba nga balung'amya eby'entambula. Kyagulanyi ng'ayingira mu kibuga Koboko kibadde kijjobi kyennyini olwa nnamungi w'omuntu abadde amuwerekera. Mu kibuga Koboko asoose kuggulawo woofiisi za Nuupu ez'ekitundu kino. Oluvannyuma ayolekedde ku kibangirizi Kibbooma mu kibuga Koboko waakubye olukuŋŋaana era neena asanze abawagizi be baagumbye dda. Called Yumbe. Yumbe means the chosen one. The second name came from the forum of the artist that says Maloi. Maloi means so that you can help us. Disitulikiti y'e Koboko esalagana n'eggwanga lya South Sudan ate ku ludda olulala n'esalagana ne Congo. Ng'ayogera n'abantu b'eno asoose kulaga bwennyamivu olw'abannaabwe abattibwa enkya n'eggulo ku bigambibwa nti babeerako bye bakukusa ku nsalo. They have convinced us to believe that it is okay for them to shoot our children for smuggling petty things when they steal billions. In the new Uganda, even when smuggling is not accepted, it will be punished by simple imprisonment, not killing our people. Kyagulanyi yeewuunya okuba nti abali mu buyinza batuuka obutalumirirwa bannansi olw'ebintu ebiduumuulwa ebbeeyi ate ku mawanga amalala nga bya layisi. We shall establish moral protocols to allow cross-border trade so that our people can develop from that trade because human beings are traders. Agamba mu bukulembeze bwe tebajja kudda mu byakuwakula ntalo ku mawanga amalala. For example, in the new Uganda, Congo will not be our enemy, Congo will be our friend. In the new Uganda, we shall not be at war with Congo, we shall be in business. Kyagulanyi oluvannyuma yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Yumbe. Ebidduka ebimu ebibadde bimugoberera obwedda poliisi ejje bakiike emmotoka zaayo. Abamu tubalabyeko nga poliisi ebasooberera nebafuuyira kamulali mu maaso. What happened? Huh? What has happened to you? Twogeddeko nabo nga bakambwe ebitagambika nga beebuuza ekiba kijjanyisa poliisi. Even for us, we don't know. Maybe our driver was doing something reckless. Me, I don't know. That's why they just came. They just came. They poured that water. What do you call it? Tear gas in our eyes. So why did they put us in tear gas? So we are not Ugandans. We are foreigners. Yumbe Kyagulanyi asoose kwogerako n'abawagizi be mu Kkulu Town Council. In unity, speaking with one voice, all our problems will be history. Kyagulanyi okweyongerayo mu maaso asanze ekkubo lizibiddwa. Ono talinze kunnyonnyolwa era nga bw'azzaakola emmotoka weetasobola kuyita agivuddemu n'atambuza ebigere n'oluvannyuma n'abuukira boodabooda.
emmotoka ye emusanze mu maaso. Mu ttawuni y'e Yumbe abaayo bagumidde enfuufu nga bamugoberera. Oluvannyuma atuuse ku kisaawe ky'essomero Ligeya Primary School waakubye olukuŋŋaana lwe. Kyagulanyi essira alisimbye ku ebyo ebizze birimbibwa abantu b'ekitundu ky'eno okuva mu gavumenti eri mu buyinza. Museveni told the former servicemen to put down their guns. And he said that he will compensate them. He said he will build the roads here. But since 2003, nothing was done here. Nga bw'azze ategeeza mu disitulikiti eziri ku nsalo n'amawanga amalala ekyokukulaakulanya ensalo n'abantu abawangaalirako mu bigambo bye kibadde ku mwanjo. In Congo, a motorcycle is for 3.5 million shillings. But in Uganda, it is more than 6 million and going up. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi waakubeera mu disitulikiti y'e Obongi ne Moyo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Yumbe.